gye buvuddeko abamu ku bataka basimbula kuno ne boolekera eggwanga li Namibia okusisinkana omutanda gy'ali mu kujjanjabirwa. Olw'okuba waliwo obutakwatagana n'obukulembeze bw'Emmengo, bano bagenda baweranga bwe batajja kudda nga tebalabye kabaka. Abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami, kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo. Tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Tubakakasa nti tetujja kuva Namibia nga tetulabye Ssaabasajja Kabaka okujjako nga si gy'ali. Ekyaddako okuwulirwa be bataka bano okugaanibwa okutuuka omutanda wa jjanjabirwa nga waliwo n'ebbaluwa eyawandiikibwa omukulembeze w'eggwanga eyali eraga nti bano baali bakwatiddwa nga yeemulugunya engeri bano gye baatuuka mu ggwanga lino ne batuuka n'okuswaza eggwanga nga beerimbise mu kulaba kabaka. Kati oyinza okugamba bano baali ebigambo byabwe bwe bakomyewo kuno nga tebalabye kabaka. Bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira. Kwali kola ki kumalirira. Olwaleero abataka bano basisinkanye bannamawulire kyokka be babuuziddwa olutabaalo lwe baaliko e Namibia bazzeemu bwe bati. Olugendo lwe Namibia tugenda kudda tubanyumize. Naye kye tumanyi era kye twajjayo ndi Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Omutaka Kyaddondo Kasirye Antanosio omukulu w'ekika ky'Envuma akakasiza nti baalina bye baatuukako era bwanguzi gye bali. Tekitegeeza nti bwe tuba Ssaabasajja tetwamulaba tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu bwe. Twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu. Bano era bawakanyiza ebyogerwa nti omukulembeze w'eggwanga yabawa ssente ez'abatwala e Namibia. Kugenda kwafe wa president kwali tekukwatagana na genda wa kabaka era mubadde mugamba president yatuwa ssente ezigenda ku lugendo ne president yabadde kkiriya. Waliwo abeeyita abazzukulu ba Buganda abatadde abataka bano ku nninga lwaki tebabagamba kituufu kye bajja Namibia. Twabalabye abataka mutuyambe bannange mutuyambe mutuyambe n'enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya ne bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Abataka baliko ekiwandiiko kye babadde nakyo nga bajjukiza abazzukulu baabwe okuba n'eriisa ejjogi nga bekenneenya ebyafaayo ebyatusibwa ku Bwakabaka mu mirembe egyayita. Abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda bakikola mu bugenderevu okunafuya kabaka n'abataka nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe era abalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga kabaka n'abataka. Bino byonna bwe bijjidde ng'eggwanga lya Namibia likyagaanye okwongerayo ebbanga lya kabaka okugira nga kyajjanjabibwa mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'ebbanga eryamuweebwa okuggwaayo. Ani ayinza okugoba Ssaabasajja Kabaka? Tekisoboka. Bwe kibaayo eyinza kubeera nsonga ndala. Bw'obukulembeze bw'Emmengo bukyagaanye nakati okubeerako kye boogera ku mbeera eno. Mu ngeri y'emu abataka bano banjudde pulaani y'ekizimbe kye bagenda okuteeka mu ttaka lyabwe nga kyakuwa emmenta obuwumbi obusoba mu 52 kw'ossa ne ssaako yaabwe ng'eno yo omukulembeze w'eggwanga yagiteekamu ensimbi lwe baamusisinkana. Rachel Daisy Mugabi agafeeyo ku Spark TV. Tubere Mukama.